Olunaku olwaleero waliwo ka vidiyo ke bansindikidde ng'omwana omuwala bamwokyeza omugogo gwonna naye ng'enta bw'eva ku ki omwana ono ali mu Bawalabu eyo yagenda kukola omukyala Omuwalabu yamukutte ne bbaawe nga bali mu kaboozi kennyini ak'ekikulu. Omukyala ono Omuwalabu n'afumba amazzi n'agayiira omuwala ono Munnayuganda olw'ensonga nti yamukutte n'omwami we nga bali mu kikolwa eky'ekikulu. Omukyala ono Omuwalabu n'ayiira Munnayuganda amazzi n'amwokya omugongo gwonna paka wansi ku kabina. Kavidiyo ako nkalabyeko naye mu abaana abawala mulina okubeera abeegendereza naddala ku nsonga eyo ey'abasajja abo Abawalabu. Ekisookera ddala kye mulina okumanya Abawalabu abo kimanye nti gy'okolera komedi oyo si wammwe, kyangu nnyo okutta ne bakusuula eyo n'obulira ddala. Ekyo mbabuulira mubeere beegendereza mu abaana abawala, muve ku basajja baabali abakazi bakambwe abeeyo. Kye mulina okumanya ebikyasinza okubeera eby'obulabe oba ebissa mu nsi yonna ebikyasinza okussa n'ekyo eky'obwenzi kibi nnyo nnyo okwagala omusajja w'oli. Olaba wano mu Uganda wokka omukazi wa kukwata n'omwami we asobola okukuyira asidi oba asobola okukuba oba n'okutta n'akuggyawo lwa kumwagalira musajja we. Naye ate eyo gy'oli mu nsi etaliiyo omukazi oyo singa akukwatako ng'omwagalidde omusajja ekyamazima asobola okutta, asobola okuggyawo. Ono Munnayuganda gwe ndabye oba tumuyite Kadaama, omukyala Omuwalabu yamweridde amazzi omugongo gwonna amazzi agookya. Mubeere beegendereza. Abawalabu abo bakambwe nnyo ate mukimanye nti Abawalabu abo ekyamazima tebaagala baddugavu, tebatwagala. N'olwekyo beera mwegendereza mukimanye nti gye muli si wammwe, mubeere beegendereza. Ka vidiyo nkalabyeko naye nga kesiwaza. Jjukira ku YouTube kuno tebatera nnyo kwagala vidiyo ezo ez'essiwaza ezo ezikanga, tebazaagala. Naye omwana bamuyiridde amazzi mu mugongo ne bamwokyera ddala. Entabwe yeeyo gye mbabuulidde.